Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yawmiddin. Qala ta'ala: fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما تيدا مجفق الله سبحانه وتعالى oyo Allah kyatuwadde ekyengera ky'obulamu, tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nti akitukuumira ebbanga lyonna. Tuzaako okusalya ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tumusabira ebyengera n'emirembe bidde gyali. Nga tukyagenda mu maaso omusomo gwaffe okukwatagana ku kitabo kya kitaabu Nikah, ekitabo kya Fiqhul Muyassar. Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza okuba nti tuwasa abo abakyala abatulungiridde, abakyala abo betusiimye. Allah waba akuwadde obusobozi osobola okuwasa babiri n'abasatu oba abana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakoola eri abavubuka n'agamba nti abange mmwe abavubuka alina obusobozi abeere nti awasa, kubanga kigenda muyambako bino wammanga: okukakkanya amaaso ge n'okukuuma obwereere bwe. N'oyo yenna atalina busobozi naye ng'obutonde bwe bumubanja, fa alayhi bisawm, abeere nti asiiba, fa innahu lahu wija, kubanga okusiiba kugenda muyambako okumukakkanya eri obwagazi bwe. Nabwe kityo omusomo gwaffe gwe tugenda okuba nti tutunuulira hukmu nikah. Hukmu an-nikah, abaffe tumaze okukitegeera nti abavubuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukoowodde okuba nti tuwasa, naye abaffe okuwasa kulamula kutya eri abavubuka okubeera nti bawasa. Sheikh agamba nti hukmu nikah, okulamulako okuwasa eri abavubuka, yakhtalifu hukmu nikah min shakhsin li akhar, kwawukana ku buli muntu yenna okusinziira ku mbeera gy'olimu. Amma embeera esooka, awalan qad yakunu wajiban, kusobola okubeera nga kwatteekwa gy'oli. Mu mbeera ki? idha kana ash-shakhsu yakhaafu ala nafsihi min al-wuqu'i fi zina, singa omuntu abeera nga atiiririra eri omwoyo gwe okugwa mu zina oba mu bwenzi. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, suratul Isra: wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, nti temusemberera eri okukola obwenzi. Innahu kana fahishatan, mazima okubeera nti omuntu akola obwenzi aba agudde mu kintu ekyobuwemu. Wa sa'a sabila, era ekkubo eryaba akutte kubo kyamu nnyo. Nabwe kityo eri abavubuka, omuntu yenna bw'atya okugwa mu zina kimukakatako okubeera nti awasa, asobole okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala amusiima, n'okubeera nti tawawankula ndwadde zonna. Naye Sheikh n'agamba nti kibeera kyatteekwa ku muntu oyo wa kana kadiran ala takarifi zawaj wa nafaqatihi, ebbanga lyamalanga alina obusobozi obusobola okubeera nti asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'obufumbo
n'obugabirizi bwabwo. Lianna zawaj, kulw'ensonga nti okuwasa tariqu i'fafihi, Allah bw'aba amuwadde n'awasa limu ku kkubo erigenda okumuyambako okumukuuma. Wa sawnihi anil wuqu'i fil haram, n'okubeera nti okuwasa kwe kugenda omuyambako mutangira obutagwa mu zina oba mu haram. N'agamba nti fa in lam yastati' fa alayhi bisawm, naye bw'abanga talina busobozi obw'okulabirira amaka era nga talina busobozi obw'okubeera nti alabirira omukyala, okumwambaza, okumusuza, okumujjanjaba n'okumuliisa, omuntu oyo aba talina busobozi obwo, fa alayhi bisawm, ateekeddwa okusiiba. Kubanga tagenda kufuna musango lwaki tiyakola kiti yawasa, naye atajja kufuna omusango okubanga awasizza nga talina busobozi ku kyo. N'agamba nti waliyastafif hatta yughniyahu Allahu min fadli, era abeere nga yeekuuma okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala wajja okumugaggawaza. Nabwekityo eyo yennamula esooka eri abavubuka eri okwanukula omulanga gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ogw'okuwasa. Ennamula ey'okubiri eri omuntu okubeera nti awasa, nga bwe tugambye nti okuwasa kwawukana ku buli muntu mu mbeera z'alimu. Sheikh agamba nti thaniyan yakunu manduban masnunan, kusobola okubeera nga ku sunna, ng'omuntu bw'aba awasizza afuna empeera era nga bw'aba akolese tafuna musango. Kibaawo ddi idha kana shakhsu dha shahwatin, singa omuntu abeera nga muyitirivu wa bwagazi, ng'awulira nti obwagazi bumubanja eri okufuna omukyala. Wayamliku mu'natan nikah, era ng'alina asobola okubeera nti awasa omukyala oyo, asobola okumulabirira, asobola okumusuza, okumujjanjaba, okumwambaza, naye ng'ate wala yakhaafu ala nafsihi zina, n'abeera nga tatya eri omwoyo gwe okuba nti shahawa ze tezisobola musindikiriza gwa mu haramu, olwa hadisi ne aya ezitulaga ensonga eyo. Nabwekityo omuntu yenna singa abeera n'obusobozi naye ng'ate tatirira mwoyo gwe gwa mu haramu, asobola okuleka okuwasa, era bw'aba awasizza afunamu empeera, ate bw'aba akirese tafuna musango. Ennamula esembayo thalithan, okuwasa ku muntu kad yakunu makruhan au haraman, kusobola okubanga kwaziizibwa ku ye, era nga singa yeetantala n'awasa agenda kufunamu emisango. Idha kana shakhsu ghayra muhtajin ilayhi, singa omuntu abeera nga okuwasa takwetaaga. Abantu bangi nga tayagala kuwasa, kati bw'aba awasizza olw'ekinyumo aba agenda kufuna omusango, kubanga ayinza okulyazaamaanya bw'aba awasizza. N'agamba Sheikh okugeza ndi okuwasa okusobola okuba haramu, n'agamba nti bi ankana aninan, ng'okubeera nga ayagala okuwasa endiga yamutomera nga talina bwagazi eri abakyala, au kabiran, obanga musajja mukulu nga singa yeetantala okuwasa tagenda kusobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe, au maridan la shahwata lahu, okubanga yalwala nga takyalina bwagazi eri abakyala. Sheikh n'agamba nti wal anninu, n'omuntu okubeera nti bagamba endiga yamutomera oba tasobola kugenda eri abakyala, kitegeeza nti alladhi la yaqdir ala ityani nisa, ye muntu nga tasobola kubeera nti abeera n'omukyala mu nsonga z'obufumbo, au la yashtahihunna, obanga teyeetaaga bakyala. Nabwekityo ennamula ezo ssatu nkulu nnyo. Buli muntu alina okubeera nti yeezuula wawaagwa, abafa obufumbo gy'oli buli wajibu bwatteekwa, buli sunna obanga owasizza ofunamu empeera, oba buli haramu gy'oli okubeera nti owasa. Inshallah tujja kubeera nti tukomaawo mu
nsonga eyo.